Omulodi abadde ayogerako eri bannamawulire wano ku City Hall mu Kampala n'ategeeza nti nabo bennyini tebeetaaga batembeeyi abatundira ku mbalaza okunyigiriza abali mu maduuka munda, nti naye kibawula ku minisita bo baagala wabeerewo enteekateeka ennungamu ejja abantu abo ku mbalaza z'omu Kampala. Asabye minisita ekiwandiiko n'etteeka lye yayisizza asooka agoba abatembeeyi bano asooka akikomye, era n'amusaba atule n'abakulembeze abalala aba Kampala kibayamba okuvayo n'eddoboozi eryawamu. Nti ffe ng'abakulembeze abaalondebwa naffe twagala okutereeza ekibuga, naffe twagala mubeeremu gye bayita trade order, naffe tetwagala nti buli omu atundire buli omu waayagadde, era sitwagala abatembeeyi banyigirize ab'amaduuka, naye nga tulina okukola enteekateeka ennungamu buli omu abeere mu kibuga nga tanyigiriza munne, n'ab'amaduuka basobole okukola bulungi, ate nga ne bano abatembeeyi nabo tubakoledde enteekateeka ng'ebibuga bwe bibeera. Ffenna tutambudde ebibuga bateekerateekera biteekereteekere. Agamba nti minisita okusinziira ku kiwandiiko kye yasomedde bannamawulire kiraga nti buli muntu atali mu dduuka oba mu katale munda oyo aba amenya mateeka. Lord Mayor agamba nti kino kikyamu ddala kubanga etteeka ekkadde lya KCCA era erikyaliwo likkiriza abasuubuzi ab'ebiti ebyo, wabula ng'ekibajjamu kwe kubeera ng'okolerawo nga tolina license. N'ategeeza nti ogwo gwa license gwa KCCA yerina okuguteeka mu nkola. Bw'ogenda mu Trade Licensing Act bujja ne mulina eryakolebwa ku mulembe gw'ekitiibwa Ssebaana Kizito erya Trade Order Ordinance, Local Government Trade Order Ordinance, ne bw'ojja Kampala City Council Licensing of Trader Persons Ordinance erya 2006, ne bw'ojja ku lino erya bylaw ey'aba Traders Street Local Government Kampala City Traders Bylaws, n'ojja buli limu ligamba nti abasuubuzi bajja kuba ba mitendera 3 mu kibuga. Namba emu be bali mu maduuka nga balina license eyaabwe. Namba 2 be batundira ku makubo nga nabo baweebwa license zaabwe okusinziira wekkiriziddwa si buli wamu we basanga. Namba 3 be batembeeyi bano abatambula, the hawkers. Lukwago agamba nti okugoba abatembeeyi n'abo abatundira ku mbalaza mu ngeri eyo tekigenda kumalawo mitawaana kubanga kyali kikoleddwako, wabula ate abatembeeyi bwe badda beeyongera bungi. Bw'atyo agamba nti bategese olukiiko ku bbalaza ejja era nga basabye minisita wa Kampala Betty Olive Namisango Kamya okubaawo batemere wamu empenda ezinaabayamba okugonjoola ekizibu kino lubeerera. Ku Monday tugenda maaso ne meeting tukanyiza meeting yaffe egenda maaso tuteese ku nsonga zino tulabe bwe tuteekerateekera bannakampala, era nga tusaba minisita ow'ekitiibwa Honorable Betty Kamya n'obuwombeefu mu bukkakkamu atwegatteko mu meeting eyo, era ebirowoozo bye abireete mu lukiiko olwo, era mu ngeri yemu tumusaba ayimirize ekiwandiiko kino kibe nga tekiteekebwa mu nkola, kubanga abatembeeyi bano si nti ensonga eno kejjebeerewo, lwaki teyakifulumya mu campaign era balinda kulonda ne kumala kuggwa. Omusasi waffe atuuseeko ku nguudo z'ekibuga ez'enjawulo okulaba embeera nga bw'eyimidde, era asanze abasuubuzi b'oku mbalaza n'abatembeeyi bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe egy'oku nguudo. Ekyo kifuna nkisobola lwaki baatuwandiikako ko ne batugaba bagatuwa license nakati tebazituwanga naye nga batuwandika KCCA yennyini nga tulina okubeera mu kibuga tusaba n'enguudo ez'omulembe mu Kampala. Waba batuwaddala ebiroodo batuwadde bbaka ezida n'enkadde naye nga tulina kubeera mu senta lwaki Kampala y'abaavu n'abagagga, tetuli abagagga basobola bonna bayita wano we tuli tugamba tuli wano emaali tugisuubula ku bagagga mu maduuka, engato empya tuzisuubula mu bizimbe nga 4 mu bizimbe munda tugamba tetuva ku street. Ebyo biboozibozi bya gavumenti, ebiboozibozi bye baleeta etteeka sigala bamuweze abantu basigala nga bamunywa, naffe bagamba nti batuweze tugenda sigala tukola. Nedda ekyo tetukiganye. Naye akati street vendors nga katale ke bateekeri waggulu eri akabeerayo buli lwasande bakusaba mutwalo nga olunaku nazo tosobola zikola n'ozikola kino ozifuna, mpozi okuleka nga banateerawo ebisale ebitonotono naffe bitunasobola okuba tutetenkanya.